Yeah, we are the bestest. My sister, Faridah Nakazibwe. Thank you. Musibe mutya bannayuganda batulaba kansubire muli bulungi baganda bange buli kimu kibatambulira mwenna gye muli gy'osinzidde okuwangula ba vidiyo eno ate nga olunaku olwaleero butereevu nyingidewo n'emboozi eya munnamawulire omwatiikirivu amanyikiddwa Uganda wano bamuyita mwana muwala Faridah Nakazibwe. Yes, Faridah Nakazibwe, of course bannayuganda bangi mumwagala nnyo, bangi mumufollowinga. Olwaleero nsazeewo mbatuuseeko emboozi ya munnamawulire ono bamuyita Faridah Nakazibwe ewamu ne famire ye yonna basisinkanye omuyimbi gwe bayita Zex Bilangilangi, omuyimbi akuyimbira kayimba ratata babaddeko bonna ate awo mu gym Zex Bilangilangi n'abaana ba Faridah. Abaana babadde very excited, babadde super excited nga bw'oyinza okyolira nti abaana bano babadde basanyufu nnyo ate okubanga basinkanye omuyimbi ono n'abeerako awo mu gym. Zex n'abawa ku bubadi naye bw'amanyi mu skiru kubona omwana Zex Bilangilangi mwana wa ghetto, skiru za mu gym zonna nkiwa azirina koza abaana basinga okuwulira mu ghetto bonna skills z'omu gym bakuba gym bakola exercise baba ever fit okusinga abaana bakulira mu bikomera abakulira mu bigeti by'abalodi muyengawa. Ono Zex Bilangilangi naye mwesiga kuba mu ghetto wali His Excellency Bobi Wine yabasanga mu gym ne bakuba ezoweeri ebikonde bakola ezoweeri omu gym kwegamba his fit. Kati mu mbeera eyo yasinkanye Faridah Nakazibwe at the same time ng'ali ne bawala ba Faridah Nakazibwe koze mabegako otuze tubawako ku updates ku Faridah Nakazibwe abaana be bali kuki bangi boogedde bangi mwogedde bingi ku baana bano nti bannaya bano omugejjo abaana weiti abaana biki abatwale mu gym of latest yabatutte mu gym Faridah cause right about now ali mu live ye ku mulimu takyaliyo takyakola bamwamu live basinga live manchi kitegeeza kale mu mbeera eyo live ye time ya live ye yasazeewo ate abenga utilizing ng'anyumirwa n'abaana be obanga agyeyagaliramu n'abaana be mu kubeera nga agyeyagaliramu n'abaana be gye basinkanye Zex Bilangilangi nga bali mu gym ne bakyeyagaliramu ne banyumirwa n'abaana bonna badde very excited ne beekubya ku bifaananyi ne bapostinga ne bawanika videos zonna ne bassaayo wali wonna kwegamba ekintu kyabadde blessing all over blessing abaana badde basanyufu nnyo okuba ate nga basinkanye Zex Bilangilangi. Nali simanyi nti ne Faridah ate naye anyumirwa nnyo omuziki gw'abavubuka nengeri yekiri nti adde ne Bawalabe ate nga nabo bali mu kuvubuka be bamu ku basinga okunyumirwa omuziki gwa Zex Bilangilangi nenga ne Faridah naye hit eya ratatata nkimanyi yamutuukako n'agiwulira n'agifiiringa kwegamba badde happy ne artist yennyini Zex yadde happy nnyo okuba ate nga yasinkanyeko Faridah era nga mu kubeera nti basinkanye mwana mulenzi Zex Bilangilangi mu bigambo byagambe we are with the bestest my sister tuli eno tunyumirwa ffenna tweddira nnyonyi. Faridah Nakazibwe yeddira nnyonyi at the same time ne Zex muvubuka muganda naye agamba yeddira nnyonyi kwegamba babadde banyumirwa bahavize good time mu time yaabwe y'okutraininga mu gym obulamu tebwa batambulidde bubi nnyo era babadde mu kweyagala bweyagazi mu free time gaabwe n'olw'ensonga eyo oli ku NEKOZ TV amanya nze Original Benja. Please subscribe to our YouTube channel. Bw'oba tonna subscribinga ng'oli mupya nga gwe mulundi gw'okusoose okulaba ka video kano mwana wa mama mutima mulungi, please subscribe to our YouTube channel. Clickinga ku peesi erimyufu bw'omala clickinga ku peesi erimyufu please nkusaba busabi clickinga ne kadde wali kalina okyusa kala ne kava mu white ne kadda mu black oba grey ojja bba weeyunze ku NEKOZ TV. N'olw'ensonga eyo munzikirize emberekereze mbasaba busabi bambi mubeere nga musubscribinga. Keep it locked on NEKOZ TV. Updates zonna ojja bba tuzisuba wano byonna ebyakabinja bambi batuusako. Amanya nsigadde nze Original Benja. Blessings, have a good day. Yeah, we are the bestest. My sister, Faridah Nakazibwe. Thank you. Tikula sumulula byonna byansibo wedda sisitira nyiga abalungi mwenna mwekumire ku NEKOZ TV. You know what it is. Subscribe olabe ebisingawo. ne Original Benja tobasuwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.